okuva ku lunaku olwasembe olwa kampeyini ez'okuddamu okulonda omubaka wa municipality obusambatoko bw'abalokawo omwafiira abantu n'abamu ku babaka ba paalamenti ne bakuba okuli w'ekirendo Kisolo bali Kyagulanyi Ssentamu ne Francis Akuwa Mityana nga kati bagezemu nga geebwera okujjanjabibwa olubalama bino baminisita okuli obutebenkevu n'ebyobulamu nga bebasinga okukwatibwako ensonga zino balambuludde ebize bibaawo. Jeno Ruth Achenga minisita w'ebyobulamu agamba tebafunangako kusaba kw'ababaka bano kubeekebejja nga poliisi yayita minisita w'ebyobulamu okwekenneenya embiira nga tebanagenda bwero. Receive any request either from Honorable Zake or from Honorable Kyagulanyi requesting for referral abroad. Agamba nti omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza mangu abasawo ba Uganda Medical Board okumukolako ekyamwanguyiza okugenda nga ye Zake yagaana nti kino kyamulitidde okukeerewa. Members of the medical board waited outside Honorable Zake's door for 4 hours on Friday. Honorable Zake only accepted to be examined on Saturday afternoon at 2 o'clock after he had interfaced with his lawyers. So it is not true that the medical board delayed them. Ategeeza nti abasawo tebanafulumya alipoota ntongole ku bulamu bw'ababaka kyokka ng'ebyakufunika biraga nti tewali bwetaavu n'akatono bano okutwalibwa bweru ggwanga kuba embeera yaabwe bali basobola okujjanjibwa amalwaliro ga gavumenti ne bawona bulungi. And I have stated clearly that there was nothing significant to warrant their referral abroad. Could we have treated them in country? Yes, we could have treated them in country. But first of all, they didn't want to be touched by our doctors. They declined to be touched by our doctors. They wanted their own doctors. So you should be asking me whether their own doctors failed. So that question should go to their own doctors, not to the government doctors. Ategeeza nti gavumenti tegenda kusasulira bujjanjabi bwa bano kuba bagenzi beyagalidde kyokka era badde balina okusooka okuba olukusa okuva mu basawo abakugu okwewala okusaza ekifaananyi kya Uganda mu mawanga amalala. They went abroad on their own, and the majority of you have been reporting that they went on their own to foot their own bills because we did not refer them abroad. Yejjuno Eric Tumini yalambuludde ku mbeera ebyokwerinda okufiira mu kulonda okukuddibwamu ebujiri ne Alwang gye bakubira emmotoka ya President Museveni amayinja. Endala zagenda bulungi okujjako eyalimu akavuyo yali y'Erukunjiri y'Ejjinja Bugiri nene yasembayo yaluwa eyaleetera ddala omutawaana bwe bakuba emmotoka ya President. Ono agamba nti balina abakwata basoba mu 10 okutola ebitundu byonna ebizeeberamu obuvuyo nga banakuvunaanibwa okunoonyeza kuwedde. Tumina agamba nti okusinziira ku mateeka g'ekibiina kya Bwanga Magadde ng'alambulula bulungi enkwisa y'ebyokulwanyisa naddala emmondo mu kukwata abantu era nsinga Uganda esasa ne tukukwata obeera ofudde mu mateeka. They have a right to defend themselves and they can defend it if they are proven that it was in circumstances which were beyond their control. And they make it a point, oh, we are many. Be careful because it's not always the men who move things. Si kirungi okwekunga nti kubanga muli bato ate muli bangi mujja kuleeta mujja kukozesa akavuyo okukyusa obukulembeze. David Sigayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.